Abaganda bagamba nti byampuna ng'akubbye wa munju oba byampuna nga nnyinimu abbenva. Kati nno bw'atyo ne Kadaama bw'asazeeko obusajja bwa muganzi we butereevu ago n'agasingawo ngenda kuba ati nga kutuusaako essaawa eno yennyini naye nga mwasibye mutya mikwano yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako nnyo mmwe mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi agessanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano mmanya enzo Omumbejja Aisha Nasolo butereevu mantuuse okubeera ng'ate nkutuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera ng'ate munange missing out yes naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala engenda kuba ate ntandika n'ono omukulu eyeeyita Rasto Buyikwe ate wali ku mukutu ogwa TikTok ono yavaayo bw'atyo nga bakamala okulangirira nti aba ADF we batyo balumbye ekitundu ky'e Kasese ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate batta abaana 41 ssaakaate n'okubeera ng'ate balumya abalala ono bw'atyo yavaayo era bw'atyo nga yeewaana nga ye bwali omu ku abo aba ADF era nga ye y'omu ku abo we batyo abasse n'okutulugunya abaana mu bitundu by'e Kasese kati nno munange ono oluvannyuma lw'okulaba nga Akatambi ke bakabunyiza emitimbagano egy'enjawulo era nga we batyo bannayuganda basaba omukulu ono akwatibwe abitebye yavuddeyo olunaku lw'eggulo bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate yeetonda era ng'agamba nti ye tabimanyi just yabadde akola content mbusimanyanga yabadde ayagala kwegamba TV z'e Uganda zonna n'abantu bave ku bye baliko byonna focus bagiteeke ku ki ku nsonga eyo ate ey'abaana we batyo abattiddwa kinajjukirwa nti omukulu ono y'omu eyavaayo nga bamaze ate okubeera ng'ate batta minisita ono eyattibwa omukuumi bwe era bw'atyo n'agamba nti ono nti munnange muganda w'oyo eyatta ate minisita bw'atyo naye ne yejjawo era bw'atyo n'abaako bingi nnyo bye yayogera yawandira ddala omuliro gw'amaanyi okukizuula nti munnange yali akola ki yali alimba yali anoonya content kati nno ne ku mulundi guno omuvubuka ono munnaye yavuddeyo ensonga n'atandika okubeera ng'ataazibalaatiramu ensonga eziri serious n'atandika okubeera ng'ataazisaagiramu era ye bw'atyo nga yeewaana ng'ategeeza nga we bagenda era okubeera nga balumba ebifo ebikuŋŋaanibwamu eby'enjawulo bw'era bagende maaso n'okubeera ng'ate bagajambula abantu abalala ewabula ate yavuddeyo ne yeetonda ye ng'agamba yabadde anoonya content era talina kyamanyi kati nno we twogerera omukulu ono munnange akwatiddwa era ali mabega wa mitayimbwa era nze ekituufu kiri nti empagira eky'okubeera ng'omukulu ono baamukutte bannange tulekerawo okubeera nga tuzanyira mu bintu eby'amakulu yes tetuganye sometimes omuntu obeera onoonya content naye tuyiga okunoonya content mu bintu ebirimu amakulu bannange tuffe nnyo ku bulamu bwaffe kino eno kyemmanyi omuvubuka ono alabika mu bwongo bwe naye yabadde akimanyi nti ayinza okwatibwa kubanga toyinza vaayo mu nsonga nga zino n'otandika kubeera ng'ate obalaata so bannange twegendereze twebereremu tusooke nga kulowooza nga tetunnaba kubeera ng'ate tukola ebintu bino so omuvubuka ono bamukwate oba oliawo bamusibemukko oba oliawo anaategeera kye yakoze oba oliawo tali kiddira bakyagenda mu maaso nakunoonyereza ate gw'ovaayo weewaako obujulizi mbu gw'omu ku bakoze eki kubasse abaana abo si byangu n'akamu n'akeddagala twongera okubeera nga tetusaba emyoyo gy'abaana abo bambi Katonda giwummuze emirembe agiramuze ekiseera yongera okubeera ng'agumya emitima abaka b'enganda ssaakaate n'ab'emikwano wabula nga sinagenda mu maaso mukwano gwange ngenda kuba ate nkujjukiza Haji Mukisa Karim wali ku lulwo ng'oyina ayita mu bizibu eby'enjawulo bufumbo bwagaana emirimu gyesibye oyina ebisiraani oyina ebikolimo olina olutwe okwegamba buli kizibu kyonna kikuŋŋaanidde ku ggwe olina endwadde ezikuluma ezitategerekeka mukwano gwange Haji Mukisa Karim ajjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran gwamwetaaze osobola omusanga ate wali Bujuuko Mityana Road naawe asobola okubeera ng'ate omunoonyeza ku mukutu gwo ogwa WhatsApp n'okumukubira ku nnamba ye ey'essimu eri 0778929141 butereevu ojja kuba omufuna omuyitiremu ensonga ze era naye munnange abeere ng'ate akusomera edduwa eyo ey'omukisa so ng'ate gwe wenna yeetaze ennyumba ey'omulembe ate ku bbeeyi eya wansi ddala mukwano gwange aba West Apartments bo we bali ku lulwo bano basangibwa wali Seguku Katale okulina National Player Mountain butereevu osobola okubeera ng'ate obafuna ku nnamba yaabwe ey'essimu 0773022292 mukwano gwange beekwate tojja kubeera ng'ate
wejjusa. Yes, so nga ate ebyo mukwano gwange mbitadde ku bbali, ngenda kuba ate nsembyayo ono Kadaama. Ono Kadaama oba ye tumutuume linnya ki simanyi na kumanya mikwano gyange, wabula nga munnange yabadde yakava ku kyeyo era bw'ati olwakomyewo munnange ye n'asalawo ate akeculeko obusajja bwa muganzi we era bw'atyo n'akuuliita n'empapula ze zonna ez'ebyobugagga bye. Kigambibwa nti wakoledde kino babadde balina mu nteekateeka za mikolo kwanjula, kubeera nga ate munaye mwana muwala ono yamufuulira ddala mukyala we mu butongole. Simanyi oba bafunyemu butakkaanya oba kwegamba oba omuwala alina byamunyiiza nga yakomawo yeeweredde omusajja ono, oba byabadde bitya, oba ye just yabadde ayagala kutta musajja ye adduke abeeko ebibye bye yeekolera ebirala. Ekituufu kiri nti tetuyinza kumanya, naye ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. So bannange, omukyala oyo yoyo mu bifaananyi gwe wenna amulabyeko etegeeza ab'obuyinza, kubanga ekituufu kiri nti wa bulabe. Yes, leero ayinza okuba adduse n'empapula z'omuntu gw'otamanyi ng'amusazeko ebitundu bye ebyekyama, naye ate jjukira nti still muganda wasobola omusanga n'amukwana era naye n'amukola ekintu kye kimu. So bannange, omulabako kubira poliisi kuli okumpi akwatibwe, munnange agenda akole ki? Agende ate akulweko ng'amateeka wegalagira. Naye ng'ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala. Uganda yeeyo mwe tutambulira, naye nga bannange abantu tukkakanye ku bukambwe. Ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini, kankulekereko obutambi bw'omuvubuka ono munnange yakwatiddwa oluvannyuma lw'okwesoma mbu y'omu kubatta ate abaana e Kasese. Ogende maaso n'okubeera nga ate obwekanya. Goodbye for now, toseetuka. Ngenda kuba ate nkomawo n'amawira mala mangi nnyo nnyini ddala. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye, saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye, ebintu byo byesibye, tewali kitambula kigenda mu maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim, omusomi w'edduwa Nakinku, agenda okusumulula byonna ebikusibye, akuggyeko ebyo ebizimu, ebijinni ebikulemeseza okubeera nga ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Nkubire ku nnamba y'essimu erizi 7782941 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim, omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa. Yenze omukuba ADF abakubya abaana e Kasese, twasa abaana 7 wadde mulangirira ebitaliyo, naye yenze omukuba tujju ate ng'ennaku z'omwezi 21 tebalinnya mu kibuga. Tugenda bakuba bomu kuba tuteze mu bitundu bingi. Ffe omuntu aba ADF abakuba Parliamentary Avenue bomu yakuba omwagiraba mwemugira muzannya. Government ya Museveni okuweereza abajasi baayo e Congo netulugunya abantu baffe. Ffe tuli bayekera ba Congo, ffe balina okusalirawo Congo kiki erina okuba. Tugenda bakuba bomu ate nga buli kivulu ekirategekebwe Congo Uganda tugenda kujja tuba tulugunye. Ffe tuzanye tuli ba ADF tujja basalamu, abakyala tujja basalamu obusolo, abasajja tujja basalako obusajja bwabwe, tujja basalanga enkoko. Ffe tuzanya, we are chaff, we are soldiers, we are army. Ffe ba training kutta, we are trained to kill. Mwe oyo akamuseveni kama kemujanya kakabo byobuyinza bwe Uganda. ADF simanyi bamunyonye, simanyi bamukwate, akola atya video, simanyi content creator anonya content, simanyi content waba yamubula, police yonna weeri simanyi bamukwate. Wamma okusookera ddala ntwala okusaasira kwange eri abako ab'enganda n'emikwana bafiiriddwako abantu baabwe Kasese, abaana baabwe n'abo bakyali mu malwaliro nga bakyalumizibwa omukama basuuse. Naye nze ekyakozeseza video y'enkambwe kuwulira bulumi, teriyo social media platform eri kupushinga bintu bino, kuleka bu TV awo bulagalagako ku mawulire matonotono nga buvaako. Naye senga muntu mulala yafudde, senga zi social media platform zonna kyekijjuddeko nga ibapostinga icho, naye abaana bafudde, abali mwana bafudde bonna, naye teri apushinga message eyo. Bana byabufuzi sinalabayo munabyabufuzi n'omu agenda mu ddwaliro Kasese kuyamba baana kubadduukiriro bakubalambula. Sinalaba yeye yawadde mabugo, naye senga abadde muntu mulala inze kati nze alwanirira abantu ba wansi abasemberayo ddala abaavu, kuba kati mwe mudduukirira balinamu era mudduukirira abo ababeera bavuddeyo, naye nze nja kulwanirira abo abali ku ground. Okitegeera? Ate video eyo nagikoze sinze yabadde ku alaali. Sinze yabadde kwala nebye nabadde njogera sinze yabadde abitegeera ennyo era ntuso okwetonda kwange eri omuntu yenna gwe kyakoseza. Nze era ebintu ebimu mbikola nga sitegeera. Ye ndiwa wano ndikola ki? Simanyi kye ndikola. Video naye bannayuganda oba mwabaki
lwaki temufa kubibakwatako opushinga otya video ngooza mbu nvuko iba mukusibe yavudeyo neyewako obujulizi nti wa ADF ani abagamba nti nze nalimbadeko wa ADF navayo wano nembagamba nti ndi muganda wa Wilson Sabiti yakuba minister Masasi era nemubukira video yanke agambye yoyo muganda wo mugenza ayogedde nemutambuza videos byamweyo era mwansuza sebase kati nzuno bankubira amasimu agantisa ndina mukutyanze golaba ndi mukutya bagenda kunkwata bagenda kunsiba lwa video byenayogedde nga byakusagasaga mu lusagiriro nasagidde mu byekisiru nange byendaba ebyabana bekasese kati nzuno ndi nankanka na steredde nebigambo sisobola kubyogera bulungi ate mu ababukira video za kabata wagwa kabata toyina content lwaki video zange ndala tozibukira nina video nze yakola video yokuba malalo nina video nyingi zenkola ngazo temuzibukira nezi nezebyononese nemubukira nemuta abamu ma comment nze RIP sebonze nafudeda nawe deda gwe bagambye government ya Museveni tesobola kunyonyerezo ogiyita nsiru oloza tegenda nyonyereze egwe ku ADF mutufu kubatema abatufu abasabane kasese oba muroza nze siri muzadde siri na bulumi ku mutima kwa babana bebase nange kinuma na ye nabadde njagala kuzukusaba na Uganda ngaye bapushinga video za Katolu bwamanga afudde ngaye bapushinga video za Jaja Ituringa afudde n'abalala bangi nnyo baba bakola bapushinge ne video za abana bekasese abatiddwa paka polisi tujibuze mpaka tunonyeza omuntu omutufu eyatse abana bekasese nange ro bulumi mbuulira ne abana byabufuzi baliyo bebase tebasobola nakudukirira abakyali mu malwaliro naye wano balinda kuwama bayinza balinda kuwa mabugo kuba gwe mulimu gwabwe naye nga nange nanyoleddwa nnyo naye nga ekituufu ntuusa okwetonda kwange era netondedde ddala nze siberangako ADF nze ndi mulimi ndi eno mu bijanjalo byange mbyekolera pozi n'okuvuga kaboda kange naye nze sibangako wa ADF temunkubya matama temunkunyisa matama okwetonda kwange njagala kugenda eri buli Munnayuganda eri buli muntu yena abantu bekasese mwate mu naddala bafiriddwa abaana baganda baffe bannyinaze bato baffe abaana baffe kitaro nnyo kitaro ddala era nze banange era nga mwapushinze video nga ngamba nti no ndi muyekera simanyi ndi mutuju wa ADF bwe muba mupushinga nene y'okwetonda ensi esobola okumanya nti neetonze baleme kunkwatira bwerere mbusimanyi nze bagenda oyigirako essomo lwaki era baliyigira ku nze essomo lwaki baliyigira ku nze baliyigireko ku balala waliwo abaasooka waliwo abagenda okujja boogere balinde nze bansonyiwe neetondedde ddala siri kiddamu president state house mwena mbetondera majje police banange zimundeke munne ndi mukutya ndi mukweraliikirira yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292 beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yes